tutandikidde omulambalamba real talent ate nga bakutuusizaako firimu ffe emanyikiddwa nga Amalindirizi. Tutandika butandise genda maaso nate nga bulijjo Emmy nze nkuweereza. Kaakati mu kaseera kano nga tutandika tulengera waliwo bannaffe ab'oyina gye boolekedde naye gye boolekedde tulengera bizinesi wali eri egenda bikwakku ekyatandika butandisi ojambo Juma ate nate tutandika butandisi Rosemary namyalo ne tugenda kuleka ntumusigala firimu yaffe netandika tukyatandika butandisi. Olwali tulengera omukyala eyeekolera munnange gyebale ntya mune mwadde mwagala kuntula biringanya nti zonna ziri fresh munnange naziwa ketra naye nga bakwanjulira butereevu bagani Waiswa John labika okuba yakuteekerateekera okuwandiikira Waiswa Yosefu ye director w'ekifaananyi kino ekitandika ekigenda maaso Biko Visuals beba production of photography. Kaakali mu kaseera kano omukyala ono bagenda okujja omusinkana ku mulimu gwe bagenda omusanga ng'aliwo ensonga enkulu yali ebaleese weewaawo nno ye abadde amanyi nti baki baguzi babyakulya. Kaakati agamba ni balina essomero naye essomero lyabwe lirabika okuba ni ebiseera bino liri mu mbeera okwagala okwekulaakulanya naye nga bw'omanyi mu kwekulaakulanya mubaamu okugaziwa okuleka ni obanga ogaziya okutereeza essomero olw'okuba ni oba ofunye abayizi bayitirivu nnyo n'ebibiina biba birina okweyongerako. Kati waliwo ettaka lye baagala oggula ettaka eryo eribaliraanye batuukidde wana abakyala ono munnange kyemmanyi abantu bali ettaka lyogerako munnange lyakika ettaka eryo simanyi oba litundibwa baguzi b'amataka bano balina essomero baagala kuligaziya essomero lyabwe ekyatandika butandise genda maaso tuli kukina Uganda kiikino nga tunaaba tukoleddwa bubi namuna esimanyi kyabbakolera mu mbeera yonna nandibadde njagala okuyamba ttaka ddungi senga abadde agize yantuwadde sente tugulira ddala tulina bayewozaako mu mbeera yonna esoboka balabe omukyalo ono nantebe ebiseera ebisinga bw'oba ogula ettaka olina sooka kupolota sentebe kati waliwo nantebe wuyo mukyala kyeya pasoni ekyali ntandikwa yaga munange simanyi ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'omulimu gwakola olabanga ogw'okumiisaamu amaaso naye aba n'ensonga ze lwaki omulimu ogwo agulemeddeko kubanga talina mululu ye mukakkamu era mumativu n'ekyo kyaba nakyo taagala kweyingiza mu ddiiru eziyinza okuleka ne ziyinza ovaamu obuzibu kati yagaana n'aga simanyi bwenyinza bayamba mune nga tukwate kubo nga tujja erudda waliwo omukyala agenda maaso n'okuleka nti kino kye bayitooko salira alina ekiwabyo ekyo kye bayita ekiwabyo ijja kussa nkota bw'ebanga egizo ino gisalira agenda maaso ayitaayita mu lusuku lwe nga munange ow'edduuka mu dduuka mwaba alina essuubi n'omulimi essuubi lye libeera awo mu nnimiro okulira tewakula nnumeemu oba ono yandibadde ayimba wokulira tewabula nkazi emu owulidde. Kaakati omukyala ali mu nnimiro ali ku kyakusalira ogenda okwetegereza firimu jjukira gye tulaba emanyikiddwa nga Amalindirizi. Omwana Katege nga gy'ayingira mu nnyumba Katege ayingidde mu nnyumba asoose kulengera ani omukyala ona ng'abaako kyekyo kirimu oligino sinamakomawo kewaka sinajja ng'akikuba akiba ekyo kye bayita akiba. Katege yavaawo nga mando. Kaakati tetukomyawo omukyalo ono nantebe abakyala no bamwesibako nnyo abalina essomero naye nga weriri waliwo ettaka lye baagala oggula basobole okugaziya essomero lyabwe. Kati yabeetika bukolokolo n'abaleeta eri abo bekikwatako ku ttaka eryo kuba ettaka lyabwe lya bujjajja. Munange musajja mukulu aba ali wano ogenda okwetegereza bano abazze mu kaseera kano yalaba nga kirabika munange afunye abagenyi ate munayina ntebe baba akulembedde okuleeta era kikulaga butereevu ne waliwo ensonga egenda maaso. Munange nsanyusa okulaba wadde embeera eba tesanyusa. Kati munaye nga bamweyanjulira ng'agenda no bamulamusa bamwebaza munange baakola dda kati nantebe ng'agenda maaso n'okumwanjulira.
kati alina ensonga gyagala asooka amuyitiremu ku lw'abagenyi bano bebafunye. Abagenyi bebafunye waliwo ensonga erina okuleka ne bakola ki? Bannange omusajja bannange era munange atunulanga abatatunda. Omanyi abatatunda ttaka balina engeri gye balemera mu langi ey'obujjajja n'engoye zaabwe era ozira baba bambala bukodo bwereere. Kati omuntu omukodo bw'ati atasobola kutunda kyoyinza okuyita omufuta. Kaakati munange waliwo diiru eriwo. Chairman yadde aganya ogiyingira mu chairperson n'agaana munaye abantu bano bannemeddeko nnyo. Naye ndaba ekintu kye boogerako nga kiyinza okuba ekituufu naye nga kanzigye nkubuuliremu. Kati bwe ntunudde baagala kano akataka kano ke mugamba akataka simanye ettaka eryo sokolindeko. Eryo ettaka naye teryogerwako olabika oze ku byakutunda ate nga tetuli mu mbeera ekola ekyo. Ettaka lya kika bwe twaziika bajjajjaffe. Bwana Magala, ebintu bino bye twabadde mu lukiiko luli bwe twagenda mu by'enkiiko z'abasomesa saako n'abakulembeze b'ebitundu. Bagenda ne bagamba bwe bituuse ebijja ebiri mu kibuga bigenda sasula omusolo. Era ne ŋŋamba bano ke bazze nga baagala ggula oba tubagula kati ate ebisasula bitya? Nekikanabe ssentebe kati ate muba mutukulemberera kinga ebizibu ng'ebyo temusobola bituyamba vaawo naawe. Kaakati sentebe alina engeri gy'alandiza okuleetamu eminoko njagala olabe. Bwe tuveeyo tulengera musajja mukulu wandibadde ofuna omwana awo akagaali n'abundeetera agenda maaso ali ku bizinesi. Kale gwe bw'oba olina ogenda okwetegereza waliwo abakyala bajja babuuzabuuza ebalina be boogera nabo. Eno wetulengera mutunda dduuka ali mu nfo ali ku bizinesi. Simu baasigaza ezo kwegazivuganga popcorn mu kutulika awe beevuga kuba munaye abasuubuzi bababbye amasimu ne bakoowa. Kati abeera naako omubbi wakalabairako pulesi erinnya kuba abatalina gy'akazza egenda maaso. Musajja mukulu agenda maaso n'emirimu gye. Eno waliwo abakyala abajja balina ebajja boogera nabo. Kati abantu basooka ne beebuuza kiki ekigenda maaso n'abakyala bano abazze. Emirembe gy'ennaku zino abakyala bafunzizza nnyo buli wamu. Si weewano ono tumututte batwalaani batwala abayimuli ku ki yefe aba banka munange ate bamwagala ki wano wange ate banka eno nnyo eki nze seewolangako gula broka yonna banna munange sooka olabe ewantu wano ekyapa kyawo kyayeewola ssente mu banka nze seewolangako kigundi wano sisobola kwewola nze seewola gwolaba n'ekyalo kimanyi nze kennyini nze seewola leka munange ekyapa baakireeta kati mwe mumalaga nga babwe muto ssente buli muntu oluleeta ekyapa ekyapa we tuba tukirina okakasa okuba ni weewola ekyapa kyekikakasa ni weewola era ekiriwo obanjibwa. Mukamye musangibwawa muli bawa ekyo mujja kumendegera mujja kumufuna saagala kumanyira waliwo ekintu kyolaba nga kikulidde. Ani yawe ekyapa kyange yakitwala? Ani yatwala ekyapa nakisinga mu banka? Mukazi gwe ninaka kubanga ewaka waliyo omwana Katege. Obyo byo muzaala abaana ne mubatuma amannya agatategereka. Katege yategula ekyapa. Kaaka tugenda okuddako erudda bano abaagala okugula ettaka. Firimu bagiyita Amalindirizi. Tunulira nnyo weetegereze. Ono ssebo chairperson agenda maaso n'okuwona amagezi. Tolemera ttaka, ettaka litunde. Tunde ettaka eryo. Bannange emisolo gijja kujja ku malaalo obenga olina okuwa ate munaye omusolo gw'amalaalo omuzibu owa buli mwezi. Basentebe ne wajjanga muntu mulamu ku kyalo afuuka ekintu ekirala. Tunulira wuno mukazi yayiyo omusajja ku mulembe guno tekikyaliko nti omukazi akirwa asimanye omusajja akiri omukazi mu kutegeera. Kati ono mukazi ali mu kumuyiiya
bali bamubuuliddemu ne bamugamba eno ddiru bw'ogiyisaako ogwo omudaala gw'ennyaanya oguvaako noba ng'oyambibwa ebya ddiru gwe intermediator olokola buli wamu ofuna eno n'eri. Kati yamugamba kyolina okumanya towerabira 10% yaffe. Kati ssebo Magala baamukuba akapindi yabadde akinaabanga atandika okukkiriza. Eyo bwe tuvayo tukwate kuba okudda eka musajja mukulu ajja. Oluvannyuma lwa banka omuluma ne bamugamba ekyapa yakyewereddeko ssente. Yasooka n'ajja akakasa oba ddala ekyapa kyali ekikyeje ekiri ewaka. Kuba oyinza okukaayana obanga wabaddewo obutategeeragana nga bali baalabye bubi. Ogenda okukebera. Kati ekyapa mu kaddulo oba tekiriimu. Mubuuze ye lwaki teyassaako kufulu. Tekiriimu. Ekyapa mu nnyumba tekiriimu muyina mwakitadde mukitwala ku dduuka mugulirako sukaali. Bannange ekyapa kirabika ono omwana Katege yakibbye mukiibi lwaki ankaabya twawa waliwo kukaabya twawa naye bannange mundeke nange nfunemu obuweerero temunakughirayo tekyapa ekyapa tekiriiwo twala eri naye bannange musajja gwe ogenda maaso n'okuleka ni oyombayomba omwana waffe eyabbye ekyapa ye mukyala omwana ate waaba yabbye tokibala ng'eyabbye biri bibye kuba bulijjo ogamba ano okolerera mwana kati waaba atutte yatutte ku bibye togaa mwana ng'emubbi olengera bamaama wekirindi bamaama be boonoona abaana toyogera biboozi wano bitakwatagana omwana bulijjo omanyi tukolerera mwana waffe awali ku maali ye muneeja alanise okulyako gwe nno oyambiddwa atandise ejjirya nga tonnafa abalala bakusooka nakuwa butwa ono tannakirowooza kati yomba mpola munnange onemeseza naye gw'otegeera toyogera ku kyakutategeera nakuwasa ntomedde aba kwali kutamiira kuba omukazi atalina amagezi ng'ono gw'ogayina mbadde mmanyi nti gw'ogayina tonvuma butaba n'amagezi twazaala omwana alina amagezi wuuyo atodde ku maali atoyombayombo nemesa n'okuluka ensanda gwe kirabo gutwe abakazi ajja mu bufumbo in the name of love naye olutuuka okuzaala omwana oli n'amusingira bba kaakatuddako oba ono ye musika w'abajjajjaabe anti ekyapa yakirina bannange Nantebe ensonga azimbuulidde nzitegedde bulungi mwe mwagala ettaka eryo liriraanye essomero ye mwaba essomero ensonga mwagala kumpa ssente meka munaye gwatunda gwolamula tubuulire ettaka olowooza olyagalamu meka akataka ako bakayita nakataka alamuza ajeregere mumpe $5,000,000 omanyi omuntu aba yafuna ekiroto kye ku ssente mu buli waaba ayagala azirabeko kati abanga atamanyi ntuufu zigula kati bamugaa ku 5 ffe tujja kuwa 10 ezo osaba nyingi ekitundu kyaffe kye bayita Kimiramenvu kikuze afazaali muleete 3 awe mugula edda baagulangawo 1,000 era jjajjaffe yagulawo 1,000 naye kati ffe munange sitwagala kuba bantu etoloola bintu bino nga wobirabye ffe ekituufu tujja kuwa $15,000 firimu yiino sente banange ina engeri gyevuga ng'ekikemo buli oli waayogera ekigambo sente olira ng'ekikemo kyekyatula awusongera kusalako kati n'alemera kujjukirayo Nantebe ali wakati ku miliyoni ziri buli miliyoni 10 abaako ne miliyoni 10 10%. Tunulira miliyoni emu aginako $10,000 bannantebe bakolera mu nfu tebatuuyana kati kano mwami Magala kaakati mu kaseera kano nga bamugamba nti ajja kuba boogerera waawo ekkaadi gyabo bamuwadde ekkaadi y'omulimu bw'anaaba yeekubyemu $15,000 bo ze bayagala omuwa ekyo kenkubuulire njujja kuwulira kyokkola
naye ng'abugumye miliyoni 150 mbu agenda ekyamazima osobola ofuna ettaka eddene erisinga n'eyo nga oliguze mu kyalo ewalako n'oba ng'otwalayo ebijja by'abajjajjaabo. Wuuyo omukulu Magala kali baamusiibula munaye basobole okuleka ne beeyongerayo era Nantebe n'akulembera abagenyi be yaleese. Naye ng'omwami Magala alina okusigala ng'akirowoozaako mu bwangu obudde tewali essaawa eriwo yakulabika ne bannaffe bakola. Tugenda maaso ne firimu yaffe era nga twagala tube nga tumanya na ku mulundi guno ludaaje biggwera. Njagala olabe era weetegereze baabo baabano abato bagenda maaso n'okunyumirwa bali mu kubuuka Sonko. Munnange maama Kategeye wankumbi musajja n'akuvuma n'akuyisaamu amaaso mbusimanyi ozaala ekyama ekitategereka kyagaya mpasa atya ewaffe teyanzibayo bubbi yasuubirwa tusasulwa ddi kati ogenda okuyita Naaki ayita muwala we kaakano akato bane obeera muzanyo toguvaamu sooka oleete kadulabe kacaayi kikanga balwadde munange nsooka ontereka akadarasiini akalina engeri kangobamu obukoowu sooka ombulire yabuuza aliwo omuntu yenna yazzeeku wano okuva le yavuddewo oba muganda wo oba kitaawe kali nga mugaso katwala 10 mu sitowa then aleete kakiba kyali awo ogenda okweregereza nga wawe maama lumenya kiki lunkweza leero omanya ab'olugambo balina langi ebe mwe baba entambula yaabwe olw'omulaba gyasundukunda lugambo lwe luba lumusunda lutyo tugenda maaso kati yamugaso okojja obedda nkulinze mwana wange kiki jangu obedda mweraliikirivu ng'asooka amutuuza kyekiriwo omusajja obedda ayomba ekyapa ekyapa ky'ettaka kyafuuse ekyapa ky'ettaka bulijjo omusajja ayogera wano mbu buli kyenkola nkikolera ggwe byonna ebizimbe bibyo kino nakiri byonna bibyo naye ate alina engeri gy'agenze maaso n'okulekani akola ki simutegeera butegeezi musajja ne ŋŋamba kaakani no yatabuse naye butabusi bulijjo mbu byazimba byonna abizimbira mwana kati omwana mbu yatutte ekyapa ekyo n'akiyombera nnyo wabula mwana wange njagala obe wa mazima mbuulireko ekyapa kyo gwakitutte wama kuba nange ebintu bino saagala obe nga nze nkukayayanirako ate nneme kubaako kyenfuna era nayombye nnyo nga nyombera kyaffe tugabanye tutya mwana wange ekyapa kyo wagenze mu banka bakuwadde akasente lengera wuliriza nnyo kitaawo njagala tumutte omukyala maama yaleeta pulaani maama yaleeta pulaani n'agikuba omwana ku mutwe omwana nawulira nga laddu yemukubye
ekintu kyagala okulabika ani annyonnyola essaawa zino kubanga taatawo ajja kaana nnyo nga tulya ssente zaffe ebintu toyagala taatawo tumugye mu maali toyagala maali tomanyi taatawo ekiremya taatawo yafuuse road bloka mu bugagga bwo kati omwana ekigambo kye bamugamba akiwulira muye nga kasikunda kimuli bubi wetegereze n'agamba sigenda leeta batemu oba bajambiya oba bammundu totya waliwo obutemu obukanga ne waaba n'obutemu obutakanga omuntu akuwakanya okawulire n'ofanga ekimbe ekya bulijjo kakati kankubuulire njagala mukologere akenene abenga ge bataddemu oluseke nga bayonkamuyonke owulire teri n'omu ajja gambani omwami weyo batamutte bannanga ebyenfuna bireese obuzibu omukazi okola emaali n'ogiteekaawo ye n'alaba ng'oluddewo ye ayagala kugabana efirimu egenda maaso kaakati we tukwate kuba okuva eyo nga tujja tudda erudda munaye takyawo mate bamukendeza negga waliwo omuwala yajja Mamani, ntawulo mbadde naboozezza. Tulirako opikke. niyanze mama Lidi Banna. Akana. juzi gaze nagenda mu kifo najja kwano ku dduuka okuba yali etoyi Kiraba. kati olire olugambo ngawo omuvubuka yasala kasi olowooza mukazi we yange Nze ndeka ate abalala manyi bani. Era gwe wekka gwe gemmanyi. sokolindeko mama Lidi hello wange nde wanetyama envu ku kadduuka laba emyaka oliwa laba emyaka egitandise okaanira abasajja oliwa kale kankusanga eri nno mu njogera eyaleero eriwo kati bagamba oyo omuwala baakikuba bona ayagala omulaba abeera amwegayirira bwegayirizi kale bannange okwata essimu ennungi okusinga ey'abazadde baba akoledda mwana gwe kabonero kikoba oyimiriddemu Toneerabiranga sisobola nange mwana gwe wabaawo kyokulaakulanya muneetonvangamu ayakalenjako mama Lidi bamuwadde ak'okunywa ko yagenda nako maama Lidiya alindiddewa kuba omuwala ono akikuba amugambe butamwerabira n'amulekera ak'okunywa limujjukiza sinze nakuwanga akatunda ng'ogenda mu lulumba kati waliwo ajjanoonya weetegereze efirimu egenda mu maaso kaakati ogenda okwetegereza ono nga tajja ewa muganda we oyi nga nsanyusa okulaba nnyo banga ddene lyamaze nga tebalabagana ebiseera ebisinga weetegereza abantu bonna mu kika mwe baba ensonga ezitera obasinkanya era ziba zanju kale embeera eyawukanyiza abantu okutuuka okuba ne balwawo okuwuliziganya obwenkanidde awo kale noono yajja ye mukulu oli abadde akuuma ettaka n'ekyapa akirina lengera kati yamugamba ekituufu ekyensonga endeese sinene era saagala kuleka nindwawo nnyo nsonga eno njagala ngikubuuliremu kuba njagala kuddayo mbeeko byenkwasaganya kati waliwo abazze nga bagamba ettaka lino ery'ekijja era liri awo libadde ki bagambye mbu balina ssente ne bagamba ayinza otuwa miliyoni 150 kuba babadde bagambye ne Nantebe yabaddeko mbwe ettaka lino gye bujja ekuli ebijja biwa omusolo kijja tukostinga amunnyonnyola bino byonna ebyabeereddewo yasazewo ajja abe ng'asinkana baaba we ekyo tekisobola kukola naawe ettaka ly'ekijja teritundibwa tujja basengula
mizimu bagisengula bulijjo. Tukwatako miliyoni 5 awaana ne tugula ettaka eddala bano ne tubasengula ne tubagulira ne keesi empya kireka ne ze twabaziikamu zikaddiye ne bafuna wapya. Kyenje ebezze mu bulamu. Kyenje ejja mu bulamu naye kyenje tejja mu kufa. Tukuwa obusika. Ekyo ekintu kye twasalawo okubanga twakuwa obusika ekigendera kyaffe twalaba ndi yegwe muwuliza n'atuuliranga nga n'ebirowoozo ng'ebyo bikubirawo. Naye kati bw'otandika okugamba mbu tusengule bajjajja tubatwale simanyi tubajjewo. Omulimu ogwatwebwa ogw'obukumi gubanga ogulemye. Leka naawe ekintu ekiba kikuzitoweredde yogera. Tulika ate naye kugenda maaso kugamba mbu simanyi abafu bali mu kibuga biki. Anti bintu bakyusiza bano ab'emisolo be bankanze. Bagenda kugugamba omusolo ekijja omufu kati awo omusolo era ffe tulina ogumuweera tunaagujjabwa bajja otwalirawo obwerere. Tufune bufunyi walala bwe tuteeka omugenzi bawummulire eyo. Nze era n'ademba ge batuwa obukadde 25. Uliriza nnyo. Ekyo tekigenda kusoboka. Bali babadde bamuwa miliyoni 15 naye n'alemera ku 25 okusooka abasabye 5 naye bamulekedde kaadi wanabakkiriza bakubireko. Ono yagamba tetusobola kukola kintu ekyo. Ekijja we tuziika tetusobola kuleka nti abantu. Apaana. Leka naawe. Tetuyinza kuleka ntutunda ttaka eryo. Kyogamba mbagobe. Naye baaba ogoba bali oba okikoze naye ne ssente oba ozigobye. Ne ssente oba ozigobye. Kanziseeko omusalaba nze nenyeza eddala. Ono yagamba bwe kiba kati kyakutunga mbivuddeko. Era kankwate kubo nzire ewange ensonga ezo nzivuddeko engeri gy'ogambye nti nze nenye. Kanze nenye ng'embwa bwe yeenenye okuseka. Buli weeyagala okuseka. Ebanga eginika. Kale no omanyi bagamba amagezi muliro era buli wegakugwako ogenda maaso n'ogakima ku mulirwano. Engeri ensonga eno gyebadde ekwata ku bafamire bonna musajja mukulu yasalawo abe nga gye wa muganda wa munnyonnyolemu ekiriwo. Ebiseera ebisinga ne bannakigwanyiza abo gaba malindirizi. Omuntu ajjanga aleese ekiteeso ekikuyamba naye ng'alabika agenda kuleka nti akumalawo. Kati n'olw'ensonga eyo oba olina okubeera omwegendereza nnyo. Kwani akuinfluensinga oba oyo ani akuwadde amagezi. Magezi g'akuwa gandiba nga gagenda kulabika nga gakunnyika mu bunnya. Kati muganda bwe yamugamba ettaka teritundibwa kuba lyakijja. N'ekirala ne we lyandibadde nga si lyakijja nabo basobola okukola ennyo okufuna development ze bassaako. Kati nga omanyi eby'essente nagambye ekigambo sente buli kivuga kiti mu kamwa k'omuntu owuliranga gwe abakemebwa. Ono ayagala nfe bwavu nga bali baabasooka bwe baafa. Kati ye ayina edduuka nze ansiraanya. Apaana. Siya. Badde mmanyi kinaagabana naye kiba tekyagala nange omuntu omusajja omutalya nkoko ye. Saagala. Ng'aggyewo kakaadi. Nze sijja fa bwavu ku myaka emito gye nnaatandika otunula nga bajjajja b'abaana. Kanjikube. Wamma tesirina bwensula nina. Bamulekera obusika n'ennyumba gy'alimu kabe kasinga yasikira nsikire. Naye asazeewo atunde bajjajja be alye ku kifi awute ku supu. Mujewale ndi mutya kintu ensonga eno mbadde temuddanga mukundaga oba mwayongezaamu oba temwayongezaamu. Naye ensonga era gye nkubidde essimu mbannyonnyole era twagala tube nga tulaba ekyo jangu buziwo ekyo kale ndeve kono omusiru ate tetutunda bali abaafa be baagula naye be baagulako baali basiru naffe tutunde kuba ne be twagulako baali bantu sirina wensula abafu beeyiye. Musajja mukulu bw'atyo bwe yasalawo n'agamba niye ekyokufa obwavu ekyo haramu. Yagamba apaana kuzirisa enda abantu ze bayina ndyoke nzira wano nsooke nkaya abafu tujja basengula. Kaakati no tuba tuli awo kuba n'omunnange abaagala okugula nga bali wano munnange bagenda maaso
kati bamwaniriza musajja mukulu ebiseera ebisinga buli awali enseko abaawo kaaba munnange nga bamwaniriza wakitiibwa nnyo munaye tusanyuse nnyo okuleka ntukulabako kyamaanyi nnyo okuba tukulaba bana ekintu kino ndabye ng'okozesezza obwangu ngambye ke nkozese booda kuba munaawe omukisa gujja mbandyewo nga gwazze ne ŋŋamba kenzigire eddala ensonga ezo zibe nga ziggwa yazze yasooka n'aganira ku $2,250 ekyamazima ettaka values kintu kikulu nnyo ettaka value kati abantu basala okutunda value zaabwe owulire for cheap happiness kali bamugaa katulage ku biwandiiko ebyettaka naga ebintu fayiro byonna ebyamakambireete nsonga eno ereme kuba tugirwesa sente ddiriwo kyapa kikino kyonna kitereka bulungi kafufu kabadde kakirumba naye kyengenda okukola ekyapa kikino kyapa kikyo ekyapa okirengedde ekyapa kyekyo kyembadde mwagalira ddala kandabe munange oba kiri ku oligino katukebere oba kiri ku oligino nga agenda mu maaso bayisaamu ekyapa yakyetisse teryamuwambye teryamutuze ye n'aleeta emaali ayagala maali emaali fo emaali ebbulo fo ebbulo omugole fo ekidigida kati yamugaa tugenda sooka twetikka ekyapa kino kigende mulandizi sikiya ngoma twagala okakasa oba ekyapa kino kiri authentic oba kyaddala si kyajjo kya leero wulira ettaka lyo weeriri ebintu ebyettaka bino bannaye ebiseera ebisinga obubonero obw'okukubba bwe busooka mu maaso awo omuntu bw'aba alina pulaani gy'aluka akabonero ak'okunyaga kakulembera nnyo n'okusinga akabonero ak'okubutakunyaga kati nga mugaa tugenda kukebera ekyapa kino kinaaba kyaddala ffe tukuyite tukuwe ssente okulaba kintu kino bannaye tetwanigize kuba ettaka eryo lyotusirirabamu kukumpanya ettaka lya bujjajja edda baali tebakuba bicupuli oyinza okuba ng'olinda akasimu mu ngeri y'okukunyaga nga tomanyi bannange kyangu nnyo omuntu okunyaga munne tugenda maaso ne firimu eno era twagala okuba nga tumenya luddawa gye bikola ki gye biggwera njagala olabe kaakani no tuba tuli awo musajja mukulu agenda okukwata ekuba okuddeeka tebamukulisaayo neyeekomye neyeekulisaayo kikinga oyimba buyimba bwesitegeera waliwo ennaku mbwe muli obubi ab'ekika kyabwe balwaziza naye baganda ye bonna basenga bajjajja baani bagenze ye ataasobodde genda alinga ataafumbirwa musajja alinga ataafumbirwa muntu ali mu magezi wadde naye bana embonyeebonye nnyo n'omusajja ono gwe siina kyenfunyemu n'ayomba nze bwe bankomyewo tombakira kati ng'omusajja yenna yakirabanga gwe bayisizaamu amaaso kubanga musajja okuyingira mu nnyumba notandika omuyimbira obuyimba obukungula obumulabika kubaani bumufuula wa mpale enywera miguwa kwegamba bakidde mu bakire oluyingidde ennyumba n'atuukira ku nsonga ebiseera ebisinga omukyala ng'anaatera okunoba oba okgenda alina ebintu byatandika okufuuka mu nju ebitabaddeewo nemba mwogera ensonga ez'amakulu mbanga abayomba obuyombi owulidde wandibadde osooka kunnyaniriza nonga akulikayo mwami abakyala abaatuuzibwa nompa ne kutuzina ennywaku n'olyoka ombulira ensonga eyo mu buntu
munange n'oyo yafudde sinze yayagadde afe. Bwoba byo byosazeeyo kale kaŋŋende gonooza bw'onoyomba obuyombi etondesende n'enkuwa nange muntu nkwata mpola. Abakazi abasinga basaba ssente mu ngeri ya kuvuma. Kaakati munange eyo nga tuvuddeyo nga tukwate kubo tudda ku bana abaagala okugula amataka nga bakuba essimu uliriza nnyo. Alo munange oli otya ssebo? Genda maaso amubuuzaako mwami ki gwe babuuza ng'akati ng'amugamba nti ffe abaali baagala okugula ettaka lyo ku ssomero lino erya Kiryamenvu SS tekiryayo ku muwogo wadde Kiryamenvu gokka. Kati ow'Ekiryamenvu agula akubidde ow'Ekiryamenvu atunda. Kati bamubuuza oba waali basobola omulaba mu mbeera gye tuseemu. Kyapa kyali tukikebedde ne tukebera twagala ojja olabe naawe yangu olabe oba tuyita tukoze tutya. Nagambye obubonero bw'okubbibwa bukulembera nnyo okusinga obwo obutali bwakubbibwa. Efirimu egenda mu maaso era twagala tube nga tulaba gye biggweera. Weetegereze. Anajja ono yabuuza nti ajja nkwenda ekyamazima ajja yagamba ajja waali yenna awulira embeera emutabuseeko. Kati bamumanyi bulungi era abalimi tebabula. Kati bamubuguutanyiza ne bamugaa sooka ojje waliwo ekiriwo. Kaakati munange nga tukwate kubo tujja tudde eno maama Katege ng'akwata akasawo ke yayombye ne batalina kyamuwa ne bwafirwa butamuwa transport. Tetuganye omuntu ayinza okugaana okuba ng'akuwa naye gwe naawe amutegeeza ensonga eyo katugambe enkulu nnyo ogimubuulira otya mu ngeri ya luyombo oba ngeri kale yakutaama butaame. Kaakati no yayitawo kwe kuyita boda ng'amugamba ntwala ekikondeere. Ab'ekikondeere bamugambye mbu waliwo abaliyo bajjajja galaba. Kati awo mpaayo ekiwaya kyokka kwendigona 13 ennaku zino dikini yalinnye mwana dikini price mwana eri ku higher level. Owulidde ate ne piki zayiza okunywamu mwana. Kale agenda kikondeere kiriya walla yasitutuzawo utuliro nga omanya abaniga enjogera yaabwe bateekako masiki naye nga munda masiki ali mu kalumiramu akalumira omwo. Kaakati nga bamuwongerayo omukyalo ono agenda kikondeere waliwo be bamulagiridde ekikondeere. Bwe tuve ne tukwate kubo ne tujje wa musajja mukulu gwe bajjako ekyapa kigende kikebedwe results zakomyewo gyo lyadde bakebera bulwadde nga bamugamba tuula. Kino kyakoze ekyokutunda ettaka akikola ku ye nga yeeka. Ab'eŋŋanda n'ab'ekika tebakikkiriza. Ye tajja kufa bwavu nga bamukwasa obusika. Aban'obwangu nga bamuyise naye omuntu bwakubira essimu nga byamabanja egenda maaso. Munnange nga muganga muneetwa kubidde ne tukugamba muzeeyi Magala ekiriwa bintu twabirayo bulungi nnyo azeni nnyo ne twetegereza. Ogenda kusooka awo tunuulira ekipapula byonna tukkiriza. Ekyapa twakebedde ettaka kati tukuwa ssente. Kati musajja mukulu tamanyi byakusayininga. Waliwo endagaano eyina okusooka okulaga nti otunze era mu kutunda ku n'ekyapa n'okiwaayo ne ssente oba ozimanyi. Munnange ng'ajja ateekako ekinkumu awali erinnya lye Magala ne wano ateekawo ekinkumu naye osayininga otya nti ssente bazimpadde.
nga tonnabaku endagaano sente tugenda kuwa kasitoba ng'omaze okusayinenga sente nga tukola ki zo tugenda kukuwa wabula eno kopi y'endagaano ogenda nayo okulaga nti otutunzizza otuguzizza basi ekyapa kisigala kuba oba otunze kati endagaano eraga atunze naye sente ziri wazzo sente nga siziraba ne bajjayo yatunuza maddu kasente kaakano nagirabyo ensawo ne ŋŋamba yewamu ne bamuteeramu mu nsawo sente zigendedde mu nsawo zonna mutaddemu katusubire mutaddemu nange okuba mutaddemu ekintu ekyo ogenda okwetegereza ataddemu za kitundu bamuwaddeko $5,000,000 ne bamugaaka balansi tugenda kakuwa mbunambiro abeesize nnyo omuntu atwala ekyapa ku land office nadda oyinza obutamwesiga muntu atwala ekyapa ku land office oyinza obutamwesiga efirimu egenda mu maaso ng'asiibula bulungi ate bamuyise ne bamuwa ne kasente bano baasigala basanyufu nnyo ku kino ekintu ekikoleddwa basanyuka ki eyo nga tuvudde tukwate kubo tugenda okudda ku mukyalo ono eyagenze ekiryagindi weewo nagambye kale 15,000 ziizo neesooka ombulire ku musawo ono era wedde ogenda kujja ne wajajja mukalakasa wagindi awo oyo w'amaanyi nnyo nze singa bamumanyi era ne ku stage wali ewaffe olukyogera oyo akolerawo ne muganyagala muntu affe saawa eno okyogerera ng'oli akutuse baasi wabaawo akatebe ak'abalinzi omukyalo ono ekimutute ku musawo ki weetegereze mbalamusizza omanyi ogenda ku musawo n'osangawo layini omanyi oyo akola bwe babalowooza ovaayo na livansi kobe mungi nga tuleero oba jjajjaawo omulogo n'avaayo asooka oba ekikyo bamubidde piki badduuka lyakoze litya bamubbye avuddeyo ono n'ayanguyirawo ensonga zaagala ziyisa mu bwangu egenda maaso sinema tulaba Amalindirizi ekitundu ekisooka munange ng'ayingira bamwaniriza jjajja wuuyo muli mutya gye tuli jjajja naye tetulina bwe tuli jjajja jjajja tetuli bulungi ekyobulungi si bwe kiri jjajja kati sooka oteekewo empaabi yiwawo empaabi omutwalo gube nga gutwala byonna ebizibu ebikutabudde jjajja topapa oyiri mukaki mu bigambo baasi jjajja wuuyo kaakati muzzukulu alinyiddewo kwali ku mutwe owoono si wakuyimba nnyo abiguka bubigusi ng'aliyinje lukembya ogenda okweregereza byonna byonna babitegedde dda musajja gwayagala okutta ekyo kyekiriwo kati eddagala engenda okuwa tagenda kulwa oyo awedde oyo omusajja waba yafuuse tagali yafuuse ekyambika oyo jjajja waba yafuuse ekyambika oyo omusajja oyo aba yafuuse ekyambika oyo awedde kati oyagala muwe mayembe agakutula ensingo oyagala ganaamuwalula ganamugaziyankizi oyagala musokole ebibumbo birabeko mu ddiiro ono jjajja mulala ayina ejjembe lya buli kika ayina gakomanda ago ganyolerawo owulidde ayina gali ganamuzinda ganyonyogera
ayinza n'okuyingiza enjuki mu matu oba omuyita wakuzannya ono mutaseka obukadde buna ewa Uganda. Kaakati tujja kwetaaga miliyoni nnyo okutuga ku ggwe. Mayembe genina bali ba specialist banyonyi bavuga nnyonyi. Abapiki balwisa tuuka mu kuba amafuta ne gaggwamu. Jembe likuba essimu. Tuweereza amalala. Nyweza bulungi. Tekawo ebiribooti. Laba eddogo. Panna. Nagamba ni gwe nkumaze. Jeja katusoke tukole ekyo nga bwe wagambye. Yamugamba gwe nkumaze. Ogenze jeja. Jeja. Jajja n'atema. Omaliriza ni jajja. Maliriza sebo. Ndowooza tewali buzibu. Tewali kyagambye kyonna kyonna. Ankozeeko. Akozeeko. Kale waba amaze okukolako. Sebo. Kale. Sebo. Anti wantu tusiibula. Ozanya n'okuzanya. Bamumaze. Bamumaze. Kaakano tukwate kubo tudde wa musajja mukulu bamuleetera zibutamanyi. Bamuleetera zibutamanyi. Egenda maaso. Ze mwafunye. Kakati munnange omanyi kana akabola nako si kangu. Kati sebo kajje wono omusajja kamule bubi newayi lwaki temumpa ku ssente ze mwafunye. Nze takaliye. Ettaka ly'ekijja mwalitunze wedda mpulira nabiwulidde mu lugambo. Atabimanyi mukulu semakulu. Erirwa lyogezaako okumya. Eryekirya. Ettaka lino eryegundi ery'ekiryama envuli ku kijja. Kijja tukitunda. Ate ffe tuyinza okutunda ebijja oli mulalu. Muto omukulu. Ng'amugamba Magala yagenze bulungi nnyo mu bana ab'amasomero era ne balyoka bagamba musimanyi bamuwa yavuddeyo n'ekisawo era buli omu yakitegedde nti mwatunze. Ebiseera bisinga omuntu buli wofuna ssente empitirivu bwe ziti amawulire buli gasaasaana ennyo wabaawo ababa bala ebirala. Ebyo ebigambo byogera wabijjewa. Ensa bulungi nnyo. Abantu bakimanyi. Kusoboka mwana. Leka naawe byogera tebikwatagana. Omusajja gwe nagaade tutunda. Eko n'agange. Kati anti gwe wali totunda. Naye singa saalabye nze nga n'agange. Nabalabye nga balambula. Obwedda balambudde ettaka waliwo we balambula ne batagula. Kano kalina olugambo kakazi kazibu nnyo. Kali musajja mukulu byamusobera. Iye. Gambo ki? Bannange omwana ekigambo kyawogedde nga ndabanga ekinene ate. Omusajja we namugaa totunda era n'ayita emmanju. Nkumanyi naye? Hapana. Ongezo. Kati yafuluma akwate kuba ave wano. Gambo ki? Musajja kazi ensonga ezo zibadde zitya. Kuyita okulugezigezi. Takululya jana ngamu. Oli yaŋŋamba najja n'agamba ettaka tutunde ne nga no we are not selling. Kati ate naawo how could he go behind my back and sell our ancestral land? This is not good. Kaakati munange musajja mukulu ali eno akasente yakawubaka wadde manyi obeera mwavuyavu ofuna sente otani kutuula ng'abagagga oyagaagala otuula oyagaagala waayi nakulinze nga sikulaba kintu jangu tulabe oba kintu kye yampadde kyekyo mba njagala ombalireko ayina gwe yeesiga olaba kye bayita ekyalo olaba kye bayita ekyalo munnanga ayina gwakubidde ajja ambalire ku mudidi sente empitirivu jangu obutasoma ndwadde embi ajja kuzibala we yagenze eri yagambye nti agwe iwamu buyiyi nze ngende kati alina gwayise ajja amubalireko enfirimu egenda maaso bagiyita amalindirizi buli muntu yenna abasinga abagezi abali mu nsi muno buli walengera omuntu ali vulnerable aba ayagala mu exploitinga ba exploiters bangi kuba vulnerables egenda maaso ayina gwayisa amubalireko ye yasoma
Ntuse. Nawe kusanga. Tulira kawo. Wano. Kati munaye bw'atuuka. Wagwo lichali wange. Mugamba otya? Ombuzeeko. Kyekiriwo. Banga deni tebalabagana. Mpitama. Ekyamazima. Waliwo mutawaana. Tabukire ero ng'ompise mangu. Nawe si bya mitawaana ate gwe oyagala mbe nga nkuyita bya mitawaana. Kati nkuyita mu mbeera ng'eno omanya ni waliwo essanyu eririwo. Era eba ssaawa yakulya. Kweni olaba? Sooka olabeko. Sente ozigyewa. Obbye muzungu. Ebijja nabitunze. Ekyokutunda ebijja byogerera mu ssanyu. Baŋŋambye bampadde miliyoni aga. Njagala ozimbalire olaba tekuliiko nnusu ebulako. Akyogera akiwa n'ekitiibwa mbalire olaba tekuli nnusu ebulako. Sooka osome endagaano. Endagaano yiino owulire endagaano. Muzeeyi. Sooka olindeko. Obukadde 2. Endagaano baaguze bukadde 2. Njikusomere bulungi. Endagaano wulira. Endagaano ensoma bulungi. Endagaano giwulire. Magala Steven. Sebo omwami Magala Steven ow'Ekiryamenvu. Za kuyika 8. Ettaka eryo libalirirwa mu yiika 8 ery'Ekiryamenvu. Lyaga 5. Era sibanja. Nditunze miliyoni. Noteeka ku omukono. Wulira. Wanji muze. Endagaano egamba nze Magala Steven ow'Ekiryamenvu. Ntunze ettaka lyaffe yiika 8 ne bampa miliyoni 5 sibanja 2. Endagaano wano eraga bulungi era baddembe okozesa ettaka lyabwe nga bwe bakola ki? Wulira ekiri mu ndagaano. Wanji muze. Ono yagamba muwadde. Sisobola kukola bintu byaki? Apaana bino bintu bya kibbi. Yabiwakoze kubanga olabika wagudde mbafere. Kirabika baakufeze. Ne miliyoni 5 bayambe muyambe. Eyo abaguzi Kiryamenvu SS n'ababaddewo n'obateekawo waneeri. Olengera baataddewo n'abajulizi ye bennyini ekiraga be yaleese kyokka talina gwe yagenze naye. Obutasoma ndwadde mbi teyasomye mu ndagaano tabanja. Olabika muzeeyi wagudde mbafu. Muzeeyi olwamwadde obukadde 5 ye endagaano egamba tabanja. Nkoze ntya? Banzibye. Mpe ku magezi. Banzibye mpa ku magezi kati ngenda kukola ntya? Omugezi wange. Pane wano gwe neesiga omugezi wange. Yafuka y'ama. Awo tewaliiwo. Endagaano yo kennyini ekolanga bujulizi. Ukase. Endagaano ekolanga bujulizi nti otunze. Era gwe osigazza ssebo kopi origino bali baleka bayina duplicate. Bayi muzeeyi. Leka naawe obedde amanyi agenda gulirako abafu kayiika akalala akanyuga eyo. N'abafu bagezi tebayinza kulekera nseko. Kati gwe noonya ngeri gy'osimbula bagenzi bo. Bali bataddeko ettaka tuli ready okwagala olikosa kye tulikozesa. Kaakano tuba tuli awo nga tetuuke wa Nantebe. Kiki naye mujjayo nga ndala. Kali lugambo mpa ku ssente. Ezaki? Ne Nantebe. Temwagenze ne mutunda ettaka ne Magala. Togira kulabika ndi ate weefuula naawe obanga atidde okumpaako ku ssente. Lika ssente zireme twawula Nantebe. Ogenda okweregeza mukireka ssente baamufeze. Wangi? Sente baamufeze. Sigwe bulijjo ge basayiningisa empapula z'oggula. Tewaliwo ttaka litundibwa nga chairman taliiko. Yamugamba naye Magala aba yatunze ettaka n'atakuwa aba yakoze busi bulungi. Ono yagamba naye Magala atunda atya nesibeerawo mu ddiiru eyo 10% tannagifuna. Ono naye abadde azze kusaba ku ssente. Waliwo omuntu atamuza olugambo indirect alukuwe maada. Kwegamba gambe ndi oli yatunze oba tokimanyi. Kaakati ono omusajja mukulu naye ali eno ali mu kwekyanga. Apaana. Ekyo kibanga wekito ekyabadde ngenda sooka ngendeyo. Ekyaddala ndaba oba ettaka yalitunze ekyo nakyo nkitegeere. Musajja mukulu ng'ayitawo. Saagala kutuyisa mu maaso ate bwenkanidde awo. Ekyo kintu si kirungi n'akamu.
njagala olabe. Yagamba ekyo ekintu si kirungi n'akamu. Munaye nga tatuukira wa muganda we. Nsanyuse okulaba, nsanyuse nga nkulengedde ojja opakuka. Amawulire ge nawulire sigampisiza bulungi. Njagala kumanya ekyettaka kyo watunze. Magala yeegaana. Magala tannatunda ku ttaka. Jukira naye yalitundidde mulonsa asala. Ne Magala yogera ekituufu tewatunze ettaka. Ekijja wakitunze ebyaddala tuboneebone. Sebo nkubuulirira wano siyinza kukola ekintu kya busiru ekyo. Ndayiroko mba ne ku paasi. Magala sirina kye nnina ninga bw'ondaba. Magala ekyapa kimpe nkirabeko. Ndaga ekyapa wenkirabako nga manya tonnatunda. Kenkireete. Magala like ayinayo oligina endala. Kuba kati we baba bakuwaayiriza ekyo muganda bye baba bakoze bubi. Kekembe ekyapa nkikindage manye muganda bamuwaayiriza kuba kati lwaki bakwogere. Ono omukazi yasibyeyo yaleese obuzibu ate yagenze n'ekisumuluzo. Nja kukikuleetera nga akomyewo omukyalo. Lengera Magala Katonda yamuwa ekitone kyakutunula nga yungwe naye nga munda mu ye kizibu kyerere. Tobanga Magala okola kye bayita okumpanvuya. Mukulu wange kintu naawe topapa. Wanneesiga mu by'okuba omusika kati n'ekyapa mu nju mwe kiri oli alina ekisuuzo kye tukweka gwe enkeera ekyapa onokindaga enkya seba weesisanga kyapa ate nze nkikuleetera ku dduuka waaki obujja nze gwe nnindira ku dduuka kale Magala musajja mukulu ng'afuluma ng'afuluma muganda amugamba ekyapa akirina njagala olabe biggwera wa egenda maaso bagiyita Amalindirizi kaakane tugenda tudde ewaka musajja mukulu omukyala wuuno yagenze n'atambula ku muganga najja amuwa eddagala erimutwalirawo naye yamugaye bw'anaaba amaze okufa olina okunsasula miliyoni 4 mirimu gy'abajjajja gibe nga gitambula kati wuuno akomyewo ewaka atandise okwekejja firimu egenda maaso firimu egenda maaso njagala weetegereze ng'akamula Katonda anti bulijjo agala mukulisayo n'Akatonda bulijjo agala mukulisayo n'Akatonda munange jajja lukembya gwakembya abafuna abalamu ono mwalegere okugyowezinakali mukembekembye muvunike sooka omunyolere omuwonyole mwabye buli ekiri mu ye ekiramu kanka mutabulire kuba n'okweyongeza amanyi jajja tonvaamu jajja njagala jajja omufuukire ekyambika ng'atabula ddagala omusajja afe kimpowooze. Ebiseera ebisinga mu bulamu bw'oba oli musajja mufumbo olina okusooka weetegereze wabaawo embeera ezitandika okyuka ewaka naawe kyuka. Abakazi ayinza okyuka n'aba ne pulaani ndala nnyo nga bwe yali akuyita baby first born tebikyakola. Waliwo elements z'olina okurealizinga ng'ebiseera bwe bitambula wabaayo birina okukyuka. Owulidde osanga abasajja abamu takyali akalya mu woteeri nsonga ki? Omukazi afuuse komanda ewaka ebiziba byeyongedde. Kaakati musajja mukulu ali mu kirooto yayise oli ajja amubalire ku ssente muganda we najja naye n'amutabukira ebizu bimufuukidde ebizibu. Eno abaana bali mu kuzannya kwepena tugenda maaso biggwera wa
tulaba amalindirizi go gabaawo ku swami nga gakuswami amalindirizi gaba gakulindiridde kakati yatunze afune emirembe atandise ogugumuka omusajja wuunaze ejjuvu mizimu tegimutuga kano bwana buzanya nnyo oba bwagala okunywa ku mazzi olw'omusana ebbugumu ogenda okwetegereza onaze ejjuvu kayitirawo jjajja mukyala jjajja mwami wuuno aleedezi kiki naawe onkanga kanga oyagala kunkola ki yeeyiridde amata obadde atunywako mata kumbe liri jjovu tufudde ogenda tuuka omusajja afiira mu kirooto omusajja afiira mu kirooto pedde bannange fudde maama ye omuntu ng'alabye bane enkoze ntya nze wowe maama mukama yakuba enduulu yalaajana yataawa tamanyi kyazaako bimusobedde koze ntya bannange omuntu ng'alabye omunakwalabye bannange wowe maama gusinze munnange mukama wange leero baago kiki ekyabadde wano kiki ekyatuuse bannange ye lwaki obimba ejjovu magala oba baziika omuzimu ogw'olukaali bwe gwategedde ndi yatunze mizimu giyinza n'okuyingira mu ddiiru yo n'abo bennyini abagula ne batandika okubba nga gwagala kubonyaabonya ono bagumutuze gumutuze tunoolera efirimu egenda maaso kale no bannaffe ba papa abadduukiriza oluvannyuma lw'okuwulira enduulu musajja mukulu yayingidde nga yeetambuza ataddeko amakooti anyumye abeeko jadda kuba wooziba nazo ssente oziryako baamutwala wuno biwala ttaka ne bajja bamuvuga kaakati olwo Nantebe ajja n'olukaali emmoroka n'emuyitako yajjayo tebamanyi ti ndi Nantebe bamala gamanyira agala kuntomera kumba oli gwe batutte mulwadde kali baatuuke yano jjajja aliwa jjajja omuyiseeko mu kkubo bamututte biwala ttaka bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka efirimu egenda mu maaso nkonyomezaki munnange nga tujja tudde ewa Ssemakadda tannaba na kumanya nti muganda baamututte biwala ttaka oba mizimu gye gimutuga nze naawe akomawo wakati bakyamwaniriza kaana kamukolesayo kambuuzaako akagamba nfunira ku mazzi ag'okunywa we amazzi tomuleetera munnange twamukamulidde Katonda munnange kitaawo leero mukakkamu nnyo omukazi abanga bulijjo ng'atabuka tannaba nakumubuuza yakamudde Katonda ebintu bye mbadde ndudde okulaba wano mukazi ayinza okuba aleseza binyeebwa n'osanga enkoko nga n'enkoko nkulu mweri oba olina okwegendereza agonza alina engeri gye yakyuseemu munnange onywe Katonda omukwano munnange onywe Katonda munnange taata byonna bwamusudiya bulijjo amuvuma amatama ate aliwaana kunyirira kati oyo n'ayongera okutabulira ddala omanye obuka busigala nnyo wansi munnange Katonda baamuleeteddeyo giraasa anywera mu z'abagenyi kati kaako mukwano ate ng'otunula bulala bannange akomezaawo laavu eyasooka omukazi bw'abanga ebiseera byabadde munyiivu ne mubanga temwategeeraganye ne naakeera ku makya ng'akyusizza tyamu kati omukulu ono alayika atiddemu
kyagala kunkola ki niranja bunywa sooka olindeko kimulingiza na yanywa katini ekyamazima neyeeyongera neyeeyongera kati okudde eno wali mu kusika waya ali mu kulima egenda maaso ensi eneesoboka katulabe okulima muse saakumanyira ayagala kutta muntu baga nakani muzayize kankuteme butemi ebyebukaga obikola bulijjo ogamba okolerera ffe alese olemedde emaali tuyagala kuntemerako kyapa nze njagala kutunda wagambe ettaka wagulira ffe ate katonda watu wano nno wetugenda okutandikira ekitundu ekirala waliwo omwana gwe tulese atamidde kitaawe lwa ttaka ayagala mugabo gwe efirimu etabuse abadde Waswa Joseph ng'akoleza nga Muzeeyi Kalole Semakula nga Ojambo June Mama Katamba nga Rosemary Namyalo ne mwena abatwagala nnyo mbina Uganda abatulaba mwena okwetola Uganda yonna n'ebitundu ebyenjawulo tubagala nnyo era mwebale nnyo kuleka nti mukola ki mutugoberera olw'ensonga eyo bagaliza mikisa merere era nsaba nnyo Mukama